Gwendo ali ku Kojak Gat exclusive ali ku Focus 256 nkwebaza okubeera nga okikola nkujjukiza nti nno tuligenda mu maaso n'episode zaffe eza Katemba nga tumanya biki ebiri mu theatre. Katemba yatandika ddi, bibiina ki ebibaddewoko ebiseera ebyo byatandikibwako era baani abawaniridde Katemba okutuuka olunaku olwaleero. Ddekojja yatugendako tunulako ku bifo ebyasanyukirwangamu oba ebyateekerwangamu Katemba mu Kampala wano n'emiriraano, ate era tunuleko ku buufu obwo omanye ne baani oba tumanye baani abo manya ki atayinza kwerabirwa mu ntandikwa ya Katemba mu episode yaffe ey'okubiri nga twogera ku byafaayo mu Katemba, if not the third episode. Kojja wanjisebo obulamu bugamba ki? Tuli mu Katemba mwendi era ate sijja muvaamu nkya. Mpozi ndiba 50 years of Sematimba ku stage. Nkyalimu nnyo era nsuubira okuba nti nkyagenda mu maaso n'abantu bangi nnyo abandabyeko n'abakyandaba tujja kuba nga tukyagenda mu maaso nammwe kubanga nina n'ekijja kyesimanyi oba okitegedde oba wali okirabyeko naye nkugamba kimu nti ekijja si muntu ekijja essaawa yonna kiyinza naawe ojja kyewuunya ogambe nti kiki kino esebo Kojja twakuma luli oyo tuwaddeko ku bibiina otulabye nze ne Katemba kitegeeza ki yatandika ddi mu Uganda wano nkakasa nti abalaba episode eyo baginyumirwa era bagitegeera kati leero Kojja mbadde nsaba otuyisizemu ku bifo ebyo ebyasooka oba ebyasookera ddala okubeera mu Katemba ono n'ebikyaliwo tubimanye. Katemba yatandika ddako n'abagamba mu 1954 yatongozebwa mu National Theatre ne batandika okuzanyiramu era mu 1960 mu mukaaga mu 7 abaddugavu abasooka bazanya mu Uganda naye ng'emabega eri yonna Katemba yali azanyibwa kubanga n'ekigambo okubeerawo ekitegeeza okuva edda nedda nga Katemba azanyibwa naye nga tazanyibwa mu gundi mu bifo ng'ebyo naye gavumenti ya Buganda yali yazimba ebifo ne gavumenti ya Uganda nayo neeyongerezaako ebifo byebayita community centers. Buli wotuuka mu buli ggombolola kumpi mwalimu community center oba mu buli ssaza babeerangamu community centers eziwera 2-3. Gavumenti ze yazimba zaali wansi wa Ministry of Culture and Community Development. Gundi ezo zabanga za kuzanyiramu Katemba mizannyo bwe gityo n'ebintu ebikuŋŋaanya balikolanga ku level y'essaza neyegombolola buli muntu eyo yonna gy'owangaala gwegonoonya wali community center ezo lwakuba olwaleero ebifo ebyo ebisinga obungi babifuula bya gavumenti babiteekamu offices za gavumenti ebibimu naye nga byabanga bifo bya kuŋŋaaniramu abavubuka babeera mu bitundu naki kuyigiramu bya mikono naki bwe bityo n'okuyigiramu ebyobuwangwa n'ennono. Kati mu Kampala twalina waliwo gye bayita social center naye kati munnaye nga tebajagala tebalaba kyekola nalaba bazimbyewo maduuka wano Mengo okulya na Presbyterian Church oba ogenda awe ojja kugirabaawo. Kati bazimbamu mu Kampala mwalimu ebifo nga bagenda bazimba halls mu masomero nga zebyo ebitone nga buli ssomero eriri ku mutindo ogw'ebyenjigiriza nga liba ne holo liba n'ebintu ebi holo n'ekisaawe ng'olwo baminisita be bateekako ne ba inspector b'amasomero baali bakyamanyi bye bakola. Kakati ne bazimba National Theatre gavumenti ya 1954 bagizimba nga ekimu ku bintu bye bataddewo okukulaakulanya ebyobuwangwa n'ennono bya Uganda. Remember mu video episode yaffe ey'okubiri wamentioningako ku bibiina bino naye leero mbadde njagala tuyise nnyo mu bantu ebifo ebyo nakyo ekiriwo kati ebifo National Theatre weeri yekyaliwo naye abantu babayingizaamu ekintu nti tekyaliwo. Ekigenderwanga kiriki anti waliwo ekintu kye bakola nti yo National Theatre luli yalanganga ng'eyina n'ebifo ebyo olw'okuba yali yaggwanga nga bw'eba munaabamu ekintu
kibakakatako okulanga ndi tulinayo kino nga erina ze twayitanga notice boards mu bitundu ebyenjawulo ng'erina anti kati enguudo bwe naazogera era n'abantu bonna bazze buzzi mu kibuga tebabimanyi kati Entebbe Road walingawo notice board yalingawo bayitangawo wa Hussein kati ennaku zino waliwo ekizimbe bakiyita olwaliro ekizimbe ekiriwo bakiyita Hardware City ndaba waawo Kampala Road wali ku State Square yawo mu maaso g'edduuka baliyitanga lya bayitangawo wa Kayondo Shop around ya walingawo notice board sasa waliwo kikojja waliwo gundi ekizimbe ky'aba Protestant Church House okay waliwo Kayondo Shop waliwo wali Centenary awali Mapeera nawo waliwo notice board endala awo ku State Square okay waliwo notice board yali endala yalinga wali awali toilet ku Bombo Road okuliraana Watoto yes waliwo notice board endala yalinga awo awali kati awali park opposite ne park empya wali awo walingawo toilet awo nga waliwo ne notice board yalingawo awali edda walingawo remand yalingawo nga bitimbibwa nga oyitawo n'omanya ekinaabeera yeeri nga waliwo ne notice board endala yalingawo nga ku ekisaawe ky'ennakivuwa nga balangira oludda luliko lwa mupiira ng'oludda lwa bintu ebifo ebyenjawulo ebibeeramu ebicyakalirwamu saaliziwerako ne ku Jinja Road wali awali Centenary opposite ne awabadde Electoral Commission enkadde webadde opposite nayo nawo walingawo ki ku Centenary Park awo walingawo nayo ebiseera baali bagiyita caravan site baali bayitawo caravan site ng'olwo tugenda kumulabira mu bifo kinaki National Theatre yokka zino zigundi zize luvannyuma eki zibati vale biki National Theatre yaliwo ng'eryemu nga yeeyo ne tulidinga okuva ddi mpaka ddi era ani yaddirako awo kati ne baddamu awo ne batandikawo abantu ne batandika ebifo ebirala ebizanyirwamu kubanga nga ebibiina byeyongedde ne batandika ekizimbe okuzanyiranga mu Makerere Main Hall ne batandika okuzanyira mu kizimbe kye bayita Biwologoma awo nga ku ssaawa ya Queen awo opposite ne Shoprite awo ne batandika okuzanyira mu kifo ssaawa zino waliwo bayindi kati era kyabayindi kuva dda kyebayindi bye bazimba ekintu kyabwe kati batandika okuzanyira ne mu kifo ekiyitibwa batandika yogundi Pentecostal Church KPC oba giyite Watoto batandika okuzanyira mu that is awo nga mu 1979 twatandika okuzanyira waawo ne mu Odeon Cinema awali olwaleero waliwo Fidodido nga twatandika okuzanyiramu olwo ne batandiikiriza okuzanyira ekibuye bagiyitanga Rita Night Club saidi kyawo kakati olwaleero bagiyita basikke bagiyita ani awo ekibuye ku round about obodda ku lwemazika awo ku round kwennyini ekizimbe kiri awo opposite ne Shell yali neyita Night Club neddamu ne baligijjako ne bagifuula Happyland Night Club ne bateekawo ne Happyland Theatre ebwayise ne batandika waliwo omwami n'azimba hall bagiyitanga Terrace View Theatre eri wali ng'ogenda ng'omalako bwayise ku Jambula opposite awo ku mukono gwa kkono waliwo kati ne ka petrol station k'amafuta ne wabeerawo omwami omulala n'azimba bamuyitanga Nsubuga n'atandika n'akolagana ne mwami Mutyaba owa Happy Hours n'azimba theatre gye bayitanga Blue Star ng'eri wano olwaleero okuliraana Taskies ey'ebwayise njiraba kati awo kati kyonna kuzina hadiweya awo kakati mu maaso ga musajja yani atunda seminti Seroma mu maaso ga Seroma awo kakati walingawo ne Night Club bagiyitanga Baseesa Night Club ebwayise
Basesa Night Club nayo nekola holo era ne bakola nga balina n'ekibiina kye bayitanga Basesa Dramatic Society kyakulirwanga mwami Lwanga ne Serubugo ne mwami Hase naye kojja kati ogo tebagumpa ko kaddi kati walingawo n'ekifo ekirala bagiyitanga Cosma Night Club nayo netekawo holo kati ne tugende Bwayise Kawempe ne bateekawo Silencer kojja mu byo mentioninze Bwayise ono Kawempe bali badigize kuva dda anti ng'abantu bangi nnyo nga bangi nnyo waliwo ekibiina nga bakiyitanga Adamuzi kyakulirwanga Kiberu n'omuvuka Jemba nga Kiberu oyo yeyimbanga wajjaayo ye ng'azanyira ku holo bagiyitanga Good Hope Night Club awali ekitongole ekitebe kya Nuupu awo waliwo Night Club bagiyitanga Good Hope ng'erina holo ng'abo bajemba bazanyirawo embaga ya Nkerettanyi kati ne batandika Jimmy Katumba bw'atandika mu 1979 n'akyaka nnyo baggulawo gundi eyali holo y'amasomero ne bagiddaabiriza ne bagikolamu theatre yeeyo gye bayita Bat Valley Theatre kati naye ebiseera ebyo bagituuma gundi Theatre Excelsia nga kivudde mu kyekyo nti Excellent Hall kakati ne wabeerawo omwami Omugavendugwa bwe twawukana naye kuba twali mu kibiina kimu nze n'Omugavendugwa ne mukulu wange Godfrey Kijjambu ne mwami Kijjambu Malende oyo mugenzi kakati ne mwami Nsubuga Luntamye ne Tera Mathias Kizza betwali nabo mu Negro Angels ne mwami Omugavendugwa Jole Joseph Ndugwa mwalimu ne Joseph Kayondo n'omwami omulala bamuyitanga Semara ne Halima Namakula nga tuli mu kibiina kimu myaka egyo. Jimmy Katumba yalinga founder oba yalinga owa theatre ene yagundi si yali founder Ebonies yali founder waayo wagundi wokugitandikawo mwami Katende nanyini Ebonies ne batandika okuzanyiramu emizannyo era mwe bazanyira omuzannyo ogwamala baguzanyiramu omwaka mulamba ng'abantu bajjula buli lunaku baguyita kitalo ne bazanyiramu omulazannyo mulala mwaka mulamba baguyita liizi kati gundi bo banga batandika theatre yabo bagirabye bazanye ne batakayo gundi mwami Ndugwa n'atandika theatre gye bayita Riverside Theatre ngeri side kyawo awali akatale ka Kisekka wekali kati olwaleero we wali paaka ya Namayuba va ku kino kimoolo ekinene ekizimbe ekyo ate bwe nkugamba paaka ya Namayuba ate kati paaka eyinza okuba nga eri mu kimoolo muntu bw'omala omugamba ekyo kati atasobola kubiraba abinoonyereze aleme kutumalira budde naffe tukoowa okulagirira abatalina magezi bwe nkulagirira physical future negamba nti awali paaka ya Namayuba kojja njaga tutwale theatre zino sinawuliramu Labonita sinawuliramu zino Labonita anti kati ebyo byonna byoyogera obadde ombuuza theatre obadde tombuuza before biriwo kati ebyo byonna zaaliwo Labonita yaliwo nga si kifo mulabirwa mizannyo kyali kifo ekirabirwamu firimu nga firimu eyo ekifo ekyo baali bakiyita Nita Cinema era nga kisinga kulaga firimu z'abayindi okujjako twakola mu show mu 1980 twakolera mu show yali ya music nga bafire utaya batandise okudda ku luguudo era mwafulumiza oluyimba Entebbe wala mwalufulumiza mu 1980 ne ba Hope Mukasa ne muvuka bamitanga ki George soka lyagenda bweru nga ayimba bulungi nnyo ngoyinza okulowooza nti Lucky Dube yayimba nga waliwo ne bagundi bagundi ba Fred Kigozi bonna bajja ne bali ekibajira bagitanga mixed talents
bajjawo ne bakola yali yakubeerawo show okugira nga yerangibwa nga ya siringi ndowooza yali ya siringi 10 okugiraba naye twagenda okukakkana nga show yakusasulirwa siringi 250 naye nga abantu basasula balwana naye nga basasulira tuli awo ku mulyango bwe bakyusizanga abantu bayitirivu era ye show gye nkyasoose okulaba gye baali bakola ku olwo omu kuba artist n'afa naye abali mu audience ne batamanya kuba twali tumukutegeka emmanju oba gita yasootinga etya oba etya nekuba omu kubakuba ebidongo n'afa ne bazza omulambo eri show negenda mu maaso nga audience bakitegedde kakati waliwo ne gundi ebifo ebirala nga kyebayitanga Odeon Cinema ye yawali gundi awali olwaleero waliwo Fidodido yes ne KPC yali cinema hall ng'eyitibwa Nomani Cinema awo waggulu olaba balukoni yayo ng'eyitibwa La Quinta Club olimba olwo nkajjukira ka La Quinta kakati anti nze naliwo okuba nze sirowooza birowoozi kati wali awali badde gavana gaye gavana yes Amnesia gye bayita Amnesia yali Delight Cinema nga tulabiramu firimu namo nga balaga ku makya firimu saawa 4 wabeerangawo n'ey'omunaana newabeerawo ey'e12 newabeerawo n'ey'e3 ez'ekiro nga era firimu bwe zijja ne baleeta nti firimu mpya yazze nti kati eriruda nti ekyali mu Odeon Cinema nti naagiraba nga eri mu Nomani naagiraba nga egenze mu Nita kanjirinde jeno kati nga sinema holo zaali bwe zityo naye nga tulinawo n'awantu awalala we bazanyiranga bano mu Kampala era n'ebifo ebyenjawulo byabaamu bingi kati twalina bwayi ekawempe nagambye mu silence nga ekamwoca twalina Conta Africa nga gye tuzanyira ekamwoca nga najja nankumbi twali tuzanyira manya najja nankumbi tewaali nga tugenda paka Namasuba mu Aurelia otazanyiranga mu Aurelia ng'olina kuzanyira wa Wampamba eri wansi nga tulinawo ne ku bidiba wali ku ng'oyisa wali olunaku lwaleero wali golden gundi gye front page yes wali waawo na wano ng'ova mu gundi waliwo naye wali nga abantu tebajjaawo awali akugoba pharmacy awali ngawo gye bayitanga special green nga wantananga omwami bamuyitanga Ntananga yali nannyiniwo kati nga n'eri ewazzana waliwo awaali holo ng'ekajjansi waliwo Rivono Night Club nga wetuzanyira nga Entebbe waliyo Kitoolo waliyo Entebbe Cinema Hall nga kubayita ababiri walingawo Panorama ne Panorama eri awo awali Nkumba University we yali nga ate opposite awo walingawo Unity ku mukono ogwa ddyo waliwo Unity holo nga wetuzanyira so ebifo byali bingi kojja mu byeyogedde sinawuliramu Royal Theatre sinawuliramu Royal Theatre yazaaliwo obuba bukoze wano jjo Pride Theatre nkwana obwo obuntu bajingiridde bujingirire nze nkugamba bintu kuba mu Kampala nsazijjamu buzzi nti waliyo okulonda nzije mwenzaalibwa mwenkulidde mwenkaddiridde naye kojja wekubuuza amannya g'ebifo n'obuleka Pride Theatre bagitandika mwalimu baana abayaaye bwe babakuŋŋaanya abaana mu Uganda yonna mwami Kefa Sempangi n'abakuŋŋaanya n'abateeka awo bwe yabakuŋŋaanya bwe yavaamu abayindi bannyiniyo nga babaddiza ebintu byabwe ne bagipangisa abakayimbira nga beekutudde ku kibiina kye baalimu bakiyitanga Kampala Dramators ne bakola ekyabwe kye bayita kayimbira eyo ne bapangisa awo ne bagiyita Pride ne balyoka batandika okuzannyirawo tumalirize n'eyakatolubwamu eyo sigi anti kukabadde bakazimbye buzimbi ng'oli alaba nti Katemba mulimu sene ne bakubirira era kyetera teriiwo leero kati oyinza okundaga we yali kakati eyo waliwo zaali gundi bbiri baali bazimbye theatre awo mu gundi mu Cooper Complex ne bagimenya ng'oli nyiniyo alaba tefuna kuba abantu babadde tebakyagala nga bwe bagenda okugenda mu mizannyo abantu abava mu mizannyo babakuba bababba bakola ki kasita ekifo kiyingiramu ebintu bwe abatandika ebyo baali mu kukola security yaabwe kati olwaleero Hamu bukyazimba ku mwala awo tosobola kubbirawo muntu nkitegeera Hamu alwana
gwe ne weepanka okubbirawo woofiira weepanka okunyagirawo omuntu weepanka okwepanka haamu yateekawo security okuvaawo olunaku mwalanga gye guva paka ku ssaawa ya Queen toyinza kwepankira ku muntu n'omuzannyirako oyo gwe bayita haamu kojja nga tuwumba kaseti oba tuwumba bino ebifo ebyazanyirwangamu tufulumyeko mu Kampala nabafulumizza dde nemba tutwala paka Ntebe nemba twala Kawempe nemba twala Kamutya nemba twala Wazana paka Kajansi regional theatres tetulinamu ko nga bogamba nti fulumye ngenze anti national theatre yali teyazimba walala wabula nagambye ndi mu Uganda yonna bazimba mu kye bayita community centers kati ejjinja nga tuzanyira mu town hall twatuka ekiseera mu 1979 awo wonna nga bagiddaabiriza ne tutandika kuzanyira mu Victoria Nairo ne mu Jinja SS ate eri ewaffe ekyankwanzi bwe twajja nga tuzanyira mu Kibaati ekibuga ku ddwaliro ndowooza olaba nti no siri wa leero siri wa kuzanyirako tugende Masaka Masaka nga tuzanyira mu Patero Samuji twalinga tuzanyira mu town hall mu town hall naye muna bagikuba mu 79 ne tutandika kuzanyira mu Patero Samuji ne tutandika okuzanyira waliwo wabaali batuteeredde awalala emanga kyali kisitowoba kyuma kya mwanyo baki ne batandika okudda ne bazannyawo ne bateekawo ne gye bayita woteri eri awo kati ennaku zino mwe bazannyira ey'omukyala ne tugenda mu Nnyendo nga tuzannyira bayitangawo Calvary Theatre Calvary Hall bwe tutazannyanga nga tugenda aidha Kirimya Muziriddamu oba ne tugenda ekyabakuza nawo waliwo holo waliwo Wannabisere Ekinoni nga tuzanya ne Kaliisizo n'ekyotera mu Kyezi Savio ne tuzanya ne mu Wet Resort ekyotera so kojera tukyafuluma tugenze mu ggulu eyo side za northern nga tetugendayo kubanga tugenda kuzanyayo lulimi ki tugende nga baagala ab'engulu bwe baagala okulaba emizanyo gyaffe bajja ne bagirabira wano tugendeko Embalala twazanyiranga mu Mbalala Cathedral mu Mbalala Church gundi hall eya church ekyavaamu ne tutandika okuzanyira mu bagiyita Silver Theatre eri wano nga bwakava wawali oluva ku nte awo Silver Theatre ng'eri awo welcome to Mbalala Silver Theatre ng'eri awo Mbale nga tuzanyira mu Ashoko Cinema ne mu St. Augustine's Church tugende ku nsalo border za Busia country Inn e Busia Malaba nga tulina mu hoteli mwe twazanyiranga awo nawo oba waliwo ne kahola akalala ne Busia waliwo we twazanyiranga waliwo gundi lodge nga gye tuzanyiramu ng'erina gundi nene bazimba eno n'eno lodge wakati kati nakaya wakati space nga mwe tuzanyira 40 twagendanga nga tuzanyira waliwo theatre eriyo cinema hall mu 40 oba ne tuzanyira ne mu gye bayita mu cathedral eri awo eye 40 Hoima twazanyiranga mu hot center mu gundi mu bagiyita Hoima bwe twagendanga nga tuzanyira mu Red Cross waliwo gundi ya Red Cross naye ate bwe twaddanga Masindi nga tuzanyira mu Masindi Hot Center so wesikonyeeko mu Uganda wano onogenda mu comment section nenkakasa nti mbuziza ku bibuuzo kojera kunnyonnyodde nagamba nti is the living encyclopedia buuza nga bonogenda ku Google noteekamu walabyeko nga ninawe ensoma naye nga ate ebyo ebintu si bya leero biseeko emyaka ebimwana ebimu biseeko emyaka 5 naye nga mbijjukira bulungi kale abaddala ba episode yaffe eno eya theatre episode 3 nga tukunyumiza ebifo ebyo ebyazanyirwangamu nkakasa naawe ku kyalo w'owangaalira owulidde era osaawa zino otandika okufumiitiriza oba okunoonyereza ekifo kyayogedde kyalinga luddawa bino buli tumanya gye tuvudde tusobola okumanya liwa gye tulaga nawe eno abanansana gundi gyayagala ennyo twazanyiranga awo wabeerengawo waliwo ngawo theatre Jenina oli yagizimba Kalimu
yagizimba naye era nayo neegaana naye nga twagizanyirangamu waliwo jjajja Sinansi twagizanyirangamu naye nga waliwo gundi ezasookawo waliwo Blue Star Nansana awunkulira n'amafuta aga Shell kuva n'otuuka ku Shell ku mukono ogwa ddyo obodde eri naye ate walingawo ne VC10 mu Nansana Nansana yava dda nga kifo ky'abakyakaze era ky'obalaba nti oli bw'aba ajerega muntu w'e Nansana mwewuunya okuva edda nedda Nansana kifo ky'abakyakaze. Kale tusinkane mu video ezijja maaso mu episode ezindala mbadde ne kojja nze Ali Wilberforce Muyanja. Bye bye.